Muhanga Kayanja alina obuyinza bali mu kuteekateeka gavumenti ya Muhoozi naye ng'egenda kutambula ng'eya Museveni bwebadde. Muhanga Kayanja bamutadde mu shadow ya Salimu Sale. Salimu Sale wa gavumenti ya Muhoozi ye Muhanga Kayanja. Buli Salimu Sale kyabadde azannya okimanyi CDF ba CDF bonna bazze babeerawo okuva kuba ng'ovudde kuba Mugisha Muntu naye abaddako okuva ku Katumba Wamala Nyakairima era Nyakairima yagezaako okwetengerera abeere CDF bye bimu ebyamuviirako okutemulwa. Obuyinza bw'amagye bwonna bwali busigadde wa Salimu Sale naye nga akulaga yawummula. Obuyinza bwa gavumenti obusinga bonna bubadde butambulira nnyo mu Salimu Sale. Kati olw'okuba balaba nga bakkiriza emibiri emyoyo biki byonna binafuye bagenda bakiraba bagenze buli omu bamutaddeko agenda omubeera mu nkyukakyuka ezaabwe ze baagala. Muhanga Kayanja ye Salimu Sale ow'omulembe oguddako alina obuyinza. So Muhanga Kayanja ne Muhoozi bali mu kufeezinga out abantu ba Museveni ababadde bakola ne Museveni be batya baveewo mpola Robert Shua okiwulira. So amaaso gonna UPDF mugateeke ku Muhanga Kayanja. Ekizibu kye tulina mu Armed Forces kati ye Muhanga Kayanja balina listi y'aba senior officers ba general ba brigade yabaani ab'okutemulwa. Katumba Wamala, Erweru, Samuel Kidingi, Dick Orum, Sake yo yonna mu poliisi ne mu magye mwebereremu. So nababuuliddeko nti batandise ebyambalo batandise okuleeta ebyambalo bya desert, tanka bazifuyidde kala ya desert, buli kimu kya desert nga beteekerateekera olutalo lw'e Sudan bagenda Sudan era gundi bagenda era bakyagenda. Diki olumu bulaba nga bakuwadde transfer ne bakutwala e Sudan Lama gwe nkumaze. Ennaku ezo wiiki ewedde Muhoozi yagenzeeko e Rwanda. Mumanyi Muhoozi kye yabadde anoonya e Rwanda kikino nga bateekateeka abantu abagenda okukola mu gavumenti ya Muhoozi kubanga nabagamba waliwo ebitundu 65 ku 8 ku 7 ku buli 100 Museveni obutabeera ku baloti ya 2026 abagala ogenda ku baloti olw'engeri gye tumusakambinze tamanyi kiddako naye ne ku baloti mu bbo munda taliiko. Kati waliwo ebintu bye bali mu kuteekateeka mu biwulire ebintu bino. Muhoozi ekyamututte e Rwanda basindika abantu baabwe e Rwanda ababadde bakolerayo babadde basoma nga bakola internship bazikoledde Rwanda mu sector zino wammanga mu bitongole ebikuuma ddembe mu UPDF mu police ne mu URA. Ebitongole ebi batwalayo abantu baabwe abagenda okukola ebintu bino era Muhoozi yagenzeeyo babadde bafuluma nga baweebwa certificate zaabwe n'okufuna ebiragiro. Bakomawo e Uganda buli omu bamuteeke mu ekyo kyabadde asoma. Muhoozi asobole okukwata economy ng'alina URA, asobole okukwata ebitongole ebikuuma ddembe amagye ne poliisi. Enkola gy'agenda okutufugiramu gy'ayagala ng'akutta obuyinza mbu batufuge nga bwe bafuga Rwanda kuba buli kimu bakikoledde Rwanda batutte ebbanga e Rwanda nga basoma era nga bakola mu bitongole by'e Rwanda. Kati Muhoozi yabadde agenze nga passing out okukakasa nti omulimu gwe baabaweereza gwegwo. Kati okudda kwabwe bagenda kudda waliwo enkyukakyuka
ezigenda okubeera mu Uganda simanyi bazigenda kubeera nga ziri open nti bagenda ziranga oba tebagenda ziranga naye buli muntu mu gavumenti ya Museveni ow'amaanyi bagenda muteekako omuntu wa muhoozi kyo ekitongole eky'amateeka kyoredde kyo bakirina nti wano olaba Winnie Dolo nga Chief Justice n'olaba Mawu omukyoli ku mukyoli n'olaba Mawu nga Minister of Justice no ekyo ekitongole kyo kiri intact kikulibwa Karugire mukoddomi wa Museveni kikulibwa Karugire ne Kiryowa Kiwanuka awo wo wali intact wo bakwatawo kati Winnie Dolo omulabiraawo kwesiruwaza talina buyinza ye yasalawo okubeera mu bugombe ali omusimbi gwe abeeraawo nga talina kyala tuyamba alinga akawanga k'embwa yenna atunula ate oba talina makulu Mawu talina makulu obuyinza bulina we buli wali mu State House kati URA poliisi ne UPDF buli mukulu bagenda muteekako omuntu ne mu byobufuzi bagenda parliament speaker bamuteekekawo omuntu agenda okuba speaker mu kisanja ekiddako oyo namubagamba dda ye Nyamutoolo nabagamba dda Nyamutoolo ali awo kakati bagenda kugamba bagenda kukwata DPC IGP bamuteekeko omuntu awo Assistant IGP, DPC, Regional Police Commander, bonna bagende nga babateekako abantu. Kati effujjo lye mwalabye Kawempe liriwo lwa nsonga. Kati abantu bano abamuhoozi bagenda bafunira credibility. Government ne bannayuganda basobole okubeesiga. Batya effujjo lye mwalabye Kawempe ligenda kubeerawo lyeyongere mu bintu bingi wabeerengawo chaos nga bwolabye ku kitebe kya Nuupu nga bali awo abasajja baje bafubeti ya gasi baje effujjo kati wabeereyo omusajja omusirikale omu ng'ayambadde bulungi temumumanyi ajje nga bano abajja ati bakola effujjo ajje n'amayinja ge ababuuze lwaki mukola ekintu kino mujjukira nga Kaweesa ebintu bye yali akola mu kwekalakaasa. Why are you gassing the people? Why are you gassing? Come here. Who is the commander? Why are you gassing? Gassing the people? Why gassing one here at Sekamarket? Why? Now why? Why doing that so? Akwata abasajja bakuba empya mujjeka kakokolo. Why are you hiding your face? Why are you people hiding your faces? Kati mwenna mumulabe mugambe oyo ye musajja omulungi oyo gwe twetaaga. Ojjukiro ly'omukazi yakwata abajja ati n'abasikayo nga ye yali hiro paka n'olwaliro tukyamunyumyako. Kati abadiisamingi ze yandizeni abajjeko emmundu abateeke ku kabanga lyabasiba empingu motoka ebatwale enkya mubalabe mu kkooti. Omuntu oyo wayite ennaku 3 oba 4 poliisi emwebaze emuwe okubeera komanda wa Kampala. Efuneyo n'omwala akikole emuwe Kampala Metropolitan. Ekyo kibeere embalala kibeere egindi abantu abo bafune credibility mu bantu era mubaagala ennyo basobole okuba nga bafeezinga ebikolwa bya Museveni mulabe enkyukakyuka. Eno meeting nno yatutte obudde nga bayogera engeri gye bagenda okikola kubanga bagamba Museveni yasoma kubuusa nnyonyi okulandinga kwagaana kati agezaako okunyiga amapeesa agapaakinga ennyonyi ayagala kulandinga. Ekyo kibeere mu UPDF bakugambe nti bannange abadde amyuka CDF omwami Samuel Kidingi agenze kusoma aweerezeddwa mu Isirayiri asobole okwongera okubangulwa kakati batadde wagenda okumyuka CDF ye mwami ngwangwangwangwangwo. Samuel Kidingi agende bw'ati temuliddamu mulaba ono taking over bw'atyo ne mu URA na muki
kati batandika okuzimba gavumenti ya Muhoozi, pillars za gavumenti ya Muhoozi. Mu byobufuzi nakugamba abagenda omuwanirira politically waliyo Mayiga, waliyo Mpuuga. Tutegereganyaawo mukitegedde bulungi. So kati temwanguwa okugamba mbu oyo omuntu mulungi mu poliisi simanya ze era babiteeseza nga bagenda bikola. Bagala kutandika kusimba enkondo Muhoozi kwagenda okuyimirira kubanga change ebali bubi, bagala tukolera change. Ng'emabega w'ebyo byonna waliyo Muhanga Kayanja alina obuyinza bungi obwenkanankana n'obwa Salimusale bw'abadde alina mu gavumenti ya Museveni. Ekyo bagenda kikola mu byobufuzi byonna. Buli minisita bagenda muteekako omwana omuto avudde e Rwanda, gambye interns bazisomedde Rwanda, ab'ebyenfuna, ab'ebyokwerinda, bambega, bani byonna babisomedde Rwanda. Era Muhoozi gwe mukolo gwe yabadde agenzeeko okulaba abantu be performance yaabwe bwebadde nga basoma e Rwanda. Nkiruddeko lwa nsonga eyo nvuddeyo. Owekitiibwa